abaawo mikwano gyange benagenda nabo naye ekyasinga okummala enviiri ku mutwe okimanyi bwe nategeerera nti ku nsi waliyo abazadde ababi ndi ku ssaawa ya leero kye neebuuza mama wange yanzaala oba si yanzaala. I'm so sorry. Simanyi oba mama wange yanzaala oba si yanzaala. I'm so sorry. Ne ku ssaawa ya leero ndi mu kukyebuuza neebuuza kiki ekiri wakati awo. Nagenda okutuuka nga tewali yadde ekiraga nti waliwo omukolo. Nga sina waliwo kembadde neebidde mu manke yaŋŋamba nga tujja ne ssenga nga tuvuddeyo yagamba gwe nnyabo njagala abantu 5 kukwanjula b'ojja nabo abako 5 benjagala tondeetera n'omwolere. Ne mugamba taata sente ze nakuwa sente ze nabawa temulina kyonna kyonna kye mulagawo oba teziriiwo mumbuulire tukole ki tufune sente nfune sente endala tugire. N'agamba oyagala tumanyiira biki ekyo naye kivaako naye nga kanirira ekikola ki ekiddako. Mwana gwe ng'enkeera gwe mukolo gwange baŋŋamba guma ebintu oba bitukwasa ffe tubirimu ffe tulina kye tugenda okukolawo ssaawa esembayo naye bwe gubeera nga mukolo gwo oyinza obutati. Nawulira nga ntidde naye nga siina kyakukola. Omwami wange n'ankubira essimu n'aŋŋamba ki ekigenda mu maaso ne mugamba buli kimu kiri bulungi. Neŋŋenda ne ŋŋamba ki ekigenda mu maaso n'ensooka zikya ne ŋŋamba waayi tomanya ayinza okuba oba waliwo kwegamba kale omanyi okubanga ekintu tokirowoozangako yadde okiroota. Ne nzigulawo oluggi omulundi ogwo mukwano nga bali mu kikolwa wakati. I'm so sorry. Bannange. Bannange. Abalungi abatulaba tulina ennayigaga olunaku olwaleero omwana ow'obuwala emboozi ye guno omwaka ndoza yimu ku mboozi ezisinze okunkwatako. Njagala tutegeere. I'm so sorry. Kati olwamaliriza bwe naggulawo omwami n'akola ki n'abuuka bw'ati n'aŋŋamba bannange ensonyiwa bannange ensonyiwa bannange ensonyiwa naye ng'ali bwereere. Sisita teyava mu blanketi teyavaayo mu buliri yabeerayo naye nze nga sitegeera nga mpulira sikikiriza nga mpulira mpunze nga mpulira sitegeera. Ekyamazima kiri kyo nali sikirootangako mu bannange ekitegeeza James tebaakusiima bannange ne mpulira bubi ne mpulira nga nfa. Kati olwamaliriza awo pressure ne zinkuba nga mpulira mpunze. Pressure bwe zankuba nagenda okudda engulu nga ndi mu ddwaliro. Bwe nadda engulu nga ndi mu ddwaliro oba ate ekyo nakyo kyannyambako sikulimba kuba nanditambudde ate nandirinnya nti emmotoka okutuuka nti ate ŋŋenda waka. Ate mwali temulina emmotoka yammwe baali kuzizaayo. Kye ŋŋamba okubanga ng'oli mulamu n'olinnya emmotoka zino omukolo tegwabaddewo mu kuswala okwo kwonna naye walijjukira banteekamu nga nzirise okitegeera ne bantwala mu ddwaliro era olwava mu ddwaliro ekyasinga okuneewuunyisa okimanyi nali ngadda engulu sisita wange jjuka basisita wange bali tebanjagalirako ddala mu bulamu bwabwe nga nabo tebanjagala ng'era balabawo ekyokulwanyisa kyonna nga nabo bakola ki naye sisita wange omanyi abaana baali abalamu obulungi abaana nga boga nga bakola ki naye nga bazoliga nga n'okwogera teboogera. Kati kwali kweka omukyala ku kyalo omukyala omukadde nannyamba nanteeka ewuwe mu kunteeka ewuwe naye nga omukadde aŋŋamba bw'ati nagwanga eddalu omwezi nga gutandika ne neeyambula mbu ng'ate nnyina amaanyi nga ne bumba abantu bameka temusobola kunkwatako. Nawona omwezi nga gusembayo. Ng'eddalu bw'oligwanga omwezi gutandika olivaamu ddi? Olimalamu ennaku mmeka? Ndimalamu olaba olunaku lwennyini olwo nga nsobola okugwa eddalu n'enkeera mu nnaku ng'ezo nga 2
nga neeyambula ate muŋambeera n'amaanyi muŋambeera nga nnyina amaanyi nga nsobola okukola buli kimu kyonna naye n'omukazi bannange yatuuka ekiseera nga anoonya newokunteeka nga talabawo bannange kiri oli kirojja nze bannange kiri sigenda kyerabira mwana gwe nkubuulire nze kiri siri kyerabira kubanga okimanyi nti abaana bange batuuka ekiseera nga n'okwogera teboogera batya ng'enjala ebaluma nga tebaluma just nga baabakuba ebimbe ng'abaana teboogera ng'abaana bali awo balinga bazoliga ate bonna babiri nga balinga bazoliga bannange nze gweolaba wano kyova olaba ndowooza oba naggwanga n'eddalu ng'abaana tayagadde kumpuliza bubi nti ndi mumpi kwetulinnyiseko n'obumpi bwange mukwanooze mu bakazi abampi tonteekayo. I'm the normal woman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba ndi n'omukyala wano eno mulungi ate muto lwakuba nti nga w'omanyi omuntu bw'afunamu kasente n'anyirira ayina engeri gy'ateekako omubiri. Ali wano okunyumiza ku mboozi ye engeri gye baafumbamu mujja ne muganda we. Yaleeta muganda wa waka, muganda we neyeegomba bbaawe. Simanyi yamuleeta atya. Oba muganda we yali ayagala bbaawe n'avaayo mu kyalo ne yeereeta. Sibimanyi naye nga tugenda kubeera tubuulira olunaku olwaleero. Kano kalowoozo kagende eri mmwe abalina families, olina baganda bo, obasiba mu maka g'omusajja tobajjaawo, ojja kufuna byonoonya ng'omukyalo ono bwe yabifuna. Mwebale kutula, mwebale kusubscribe nga oba oli mupya nyigira akagamba ako ka subscribe okubeera ng'otweyungako. Bw'oba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, beera ng'otufollowingako bulambalamba kwe tuli ku mitimbagano egy'enjawulo. Nkujjukiza nti Jots Herbal Products bakozesa ddagala lya butonde okukujjanjaba. Abaami abalina prostate enlargement bakubireko ku ssimu obeere ng'ofuna eddagala. Abakyala abalemeddwa okuzaala, togenda mu nsonga, olina hormonal imbalance. Hormonal imbalance etusumbuwa abakyala, n'omera pimples, n'obutuka face, obeera ne hormonal imbalance. Kubira Dr. Julie essimu consultinga mubuuze Dr. nkoze ntya babeere nga bakuwa eddagala. HK Furniture Workshop we tuli okuba nitukutuusaako furniture omulungi ow'omulembe. Nsanyusa okukulaba. Kale mukwano Oli otya? ndi bulungi nnyo ogamba otya? Babali abatulaba babuuzeeko. Mbalamusizza mwenna abatulaba n'abatuwuliriza. Amannya gange nze Nayiga Gakka. Nayigaga tebaba basoga. Era bannayigaga basoga. Oli musoga mwene? Ndi musoga naye lwakuba tewakulirayo. Olusoga olwidi? Olusoga nakulirayo naye nti ewaka twakula tetukozesa nnyo olusoga. Tekisoboka. Oganye buganyi kulwogera. Kisoboka. Nsanyusa okulaba. Kale mukwano. Abasoga bakazi balungi. Abasoga bannaye bakazi balungi. Nze neeyongedde okutya abasoga kasita nsisinkanye omukyalo. Nsanyusa okulaba. Kale mukwano. Bitambula bitya? Si bubi. Kale kati awo lwatuuka wankubiddeko yes emboozi nagiwuliriza naye nga bw'omanyi ebinvuga speed bingi. Kitegeera. Awo lwatuuka? Olwatuuka nze olugero lw'okukula lwange nga bwe nakunnyonnyodde terwali lwangu. Okusoma kwange tekwali kwangu. Nkuze nnyo nga okuva obuto bwange nga ndiko oba lutwe oba ki nga ne bazadde bange bennyini tebanjagala. Kati twabeera nnyo ewaka nga oba nze nkitwale oba nakiteeka mu bwongo bwange oba bwe kityo bwe kyali nga ndaba ne bazadde bange bennyini tebanjagala. Nga bannange balina engeri gye bampisaamu nga ne bwe tuba tutambudde tugenze oba mu nku oba ku luzzi kati bali ne banguwa okuvaayo oba gwe kale jjukira oluusi nga nze ntwala ebidomola 2 naye ng'oyinza okutambula n'oba ng'ojja bali bo ne basitudde boba buli ta 5 buli ta 10 ne banguwa ne bakusooka ewaka. Gwe wali omukulu? Nze yali addirirawo waliwo omukulu omulala naye nga nzaddako awo.
oyo omukulu baali tebamuzaala waka ng'obadde yafa. Kati kyenkana ndowooza nze yaliwo ng'omukulu bw'akaseera ako. Kati olwamaliriza n'akola ki nga bampisa bubi nga bw'otuuka ewaka nga gwe bakuba emiggo ne bakuba emiggo obaddewo obadde olazeewa biki yali akuzaala simanyi bulungi kagamba nga mbeerawo ne ngamba oba si yanzaala oba ki kubanga nga oyinza okutuuka ewaka ne bakubuuza obwedde oli luddawa oba ogezaako okubanga alina kyogenda okwogera nakuba emiggo nakukuba nakasukira oba ekintu ng'ekyo oba kiki oba kiso oba kiki kyonna kyakutte oba kikutemye oba kikoze ki nga ye tayagala kumanya nga tebimukwatako kwegamba ne nkulira mu bulamu nga nze mboolebwa kangambe bwenti oba kubanga bwentuuka ewaka bwentuuka nga bwengenda ku ssomero nga n'abaana bennyini tebanjagala nga n'abasomesa bennyini tebanjagala kati nga waaliwo omwana ng'omwana ali ku ssomero nga ali mwana omu naye ng'oli omwana ngoba yalinga njagalayagala mu bambi kale nga bw'otuuka ku ssomero n'akulagalagako kalaavu nga muwala naye nga bw'otuuka ku ssomero oba aleese ku mumonde ng'ogwo n'akuwaako n'akubudaabuda kati nga bano baganda bange abalala basobola obbasibira obwokulya ne bagamba mbu bo bato nze nkuze naye nga nange ndi muto gwe n'otuuka ku ssomero n'onoonya n'ekyokulya nga tokiraba kati ng'ono omwana yalinga akuwaako kati nga waliwo abasobola okujja ne bagamba wabula oyina ebizibu oyo omuwadde ku kyokulya bamuyambye abadde agenda kutukira mu kiraasi n'ogamba abaana b'okusomero nga be boogera kati nengatta ebiri ewaka na bino eno nempuliranga kwegamba nga nze buli kaseera mbeera ntambulira mu mazzi gange nkaaba ekyamazima nga siisibwa bulungi yadde n'omulundi n'ogumu kati bwe twamaliriza ne tukola ki ne tubeera nga kwegamba nga ne bw'oba nga obadde oyina ky'okoze ekirungi tebakiraba nga balaba bali ate nga be bakikoze kati oluusi waabangawo oba emikolo ng'egyo ewaffe nga babayise nga nze tebantwala nga batwalako bali basisita bange nga nze bandekawo ewaka naye nga basanga ekintu kyonna oba waliwo ekitakoleddwa bulungi naye ng'ofuba okulaba kwegamba okoleko obulungi osobole okulaba nga bakusiima naye nga tebasobola kusiima nga balaba gw'oli mubi kwegamba nenkuliramu eyo embeera nga ndaba mu butuufu ntulugunyizibwa nnyo ekisusse kati lwali lumu ne tukola ki twali kale tulinga abakuzeekuzeemwawo lwali lunaku lukulu abantu batambulamuko ne bakola ki kati maama waffe yalinga kati kwezi ennaku enkulu bwezityo ng'oluusi atuleka ne tubanga abatambulamu ne tukola ki kati lwali lumu ne tutambula olwatambula basisita bange ne bajja nga badduka emisinde nga bagamba mbu nze balina omuntu gwe bandese naye nga bandese mukuba jasi maama wange yankuba emiggo nempulira nga nfa nandeeta n'olubale lwakuba nti duli mu mutwe nandeeta n'olubale naye neŋŋamba bannange oba kiki ekindiko oba nze kati nabaaki kwegamba nga ndi awo sibitegeera yanneetamisa okuba omwana nembeera awo nga nkyebuuza nga sikitegeera nga neebuuza oba yanzaala oba si yanzaala nga sibitegeera ekyamazima nga ndaba si ye maama wange kati twali lunaku lumu yansanga ntudde twali baganda basisita bange baleeta fooko naye nze saaliisa fooko ne baleeta fooko nga tuli mu kulya emmere ne bakwata fooko bo ne batandika okulya kati sisita nga omu bwe yamaliza okulya naŋŋamba kwata nawe oliiseemu mu fooko owulire bwekola ki kan you imagine nga nze mukulu owulire bwebeera ate nga maama waffe y'omu ne tata waffe y'omu kati naŋŋamba liisaako fooko owulire bwekola ki kati ewaka baali baatugana okuliisa fooko naye nga nze buli kyendaba kyonna nga bano bakola nga sikifaako kubanga nze gwe bakuba bali tebakola ki kati nze kyendaba bakola sibagaana kubanga bwe naayogerako nze gwe bagenda okukutimpula kati olwamaliriza sisita wange nampaako ku fooko n'asitukawo ye n'agenda ng'amaze okulya maama yasanga nkute fooko banange yankuba
nkuba n'alyoka nfumita fooko gino emikono lwakuba enkovu kale zaavaako n'anfumita fooko enkovu egundi nga ambuuza lwaki nsijeyo fooko ya dadi simanyi ate nga muzeeyi wange y'omusajja si bwatyo bwe yasobola okuba ye yali agezaako okumpolerezaako naye ate naye yatuuka ekiseera naye n'atandika okukyuka naye n'atabuka n'afuuka ekirala mu bulamu bwange kwegamba nenkula nga neekyaye nga nzenna ndi awo sikola ki nga sibitegeera natuuka n'ekiseera ebyokusoma nembivaako nga mpulira nebyensoma sibitegeera ng'abaana ku ssomero bantulugunya ng'eno bantulugunya ewaka okitegeera kati nentuuka ekiseera nga nebyensoma sikola ki nga sibitegeera si butabyagala nandibadde mbyagala weewaawo noba nki ekitegeeza okubeera ng'oli waka nga bakutulugunya bw'otuuka ku ssomero nayo nga bakutulugunya okitegeera kati otuuka ekiseera nga nibwe tuba tutudde bwe tuti nga bwe tutudde ng'olina emboozi gy'onnyumiza sigiwulira lwansonga ntandika okulowoozamu emabega bye ngenda okubeera yes kati natuuka ekiseera n'ebyokusoma n'ebivaako naye bwe nabivaako tewali muzadde wange n'omu eyaŋŋamba lwaki togenda ku ssomero kuba nakeera ku makya neŋŋamba siddayo ku ssomero neeteesa nze n'omutima gwange naye tewali muzadde wange n'omu yaŋŋamba lwaki toddayo ku ssomero tebanyega ndowooza baali bawulira oba bulungi oba baalinga bampeerera lwakubanga simanyi kyaliwo naye ekyo tebaakinyegako neesirika ate nentandika okubeera awo ewaka naye nga buli lwembeeraawo nga mama bw'aba ayomba ng'agamba lwaki I'm so sorry. I'm so sorry. Ng'agamba tewasoma otulira buliizi mmere yaffe era ogenda kutumalako emirembe ebikinga mama kala ayo anvume ebintu bingi ngampisa bubi ngaanvume ebintu bingi ngaayogera ebintu bingi kwegamba nempulira nga nze nampulira nga obulamu bwange oba nenkyaye kati lwali lunaku lumu era yali Christmas netutambulamuko ne basista bange bwe twatambulamuko ne basista bange netutuuka twali tugenda kulaba firimu bwe twagenda okulaba firimu netukola ki netubeeramu paka ssaawa nga mukaaga twagenda okebera ku ssaawa infact twali tetwayingira mu gundi kuba tetwalina ssente twabeera bweru kati bwe twabeera ebweru waliwo abavubuka abajja ne batubuuzaako awo twabaddamu kubanga naffe tetwalina mpisa ne batubuuza nga temuyingidde eri baaganyiyo okuyingira kuba twali tugenda kuyingira ne batugobayo ne bagamba mu abatalina ssente munoonya kintu ne tuvaayo bwe twavaayo ne tudda ebweru ne tandika okutambulatambulako awo ne batugamba mmwe nga temuyingidde kulaba firimu ne tubagamba tetulina ssente ne batugamba temulina ssente nti ye mu kibanda kati kwaliko omuvubuka omu n'agamba mujje tukole ki mujje tugende ne tugenda kati nali nti okuyingira nzekka nga basista bange nyina nabo bayingiza kati ono omuvubuka yali ayagala ayingize nze nzekka ne mugamba bw'oba oyingiza nze nzekka sigenda kuyingira baali bajja kutta ne mugamba kubanga baneno ndi nabo naŋŋamba naawe so ne mugamba nedda kuba kati nze nali nti okuddamu okunkuba kati olwamaliza n'agamba okay it's okay ne tuyingira olwayingira ne tulaba firimu nga womanyi naawe nnaku nkulu ebweru abantu baleekaana temusobola tegeera nti oba obudde bugenze tali tetulina simu nga tetulina ssaawa kati oluvannyuma ennyo ne tugamba katukole ki katufulume tuba tufuma n'abavubuka ne bafuluma kati ono omuvubuka engeri gye yali azze ku kyalo yali azze ku bayithawe kyesaa kugambye oyo omuvubuka yali azze ku kyalo ewaffe ng'azze ku kyala okitegeera bwe yajja ku kyalo okukyala baali bazze ku kyalo waffe ku kyala era oyo omuvubuka ndowooza gwe twali tumanyiemu yekka omuvubuka n'agamba nti tukole ki tugende ne mubuuza ssaawa mmeka n'agamba ssaawa 5 bane ndawulira nga ntidde nali mmanyi oba ssaawa 2 oba ssaawa 3 atiristika awo kubanga muzeeyo omusajja alinga amanyi okugendako ku mwenge kati nga maama asobola okunkuba kale byankubye taata ye nga tankubye nenyingira mu nnyumba ne neebaka
kati nengamba banange enfudde nze nakwata ku mutwe bwe nti kati then nempulira nga njagala genda kuba mu shotiko nengamba bano basista bange nebagamba kangendeko mu shotiko ne bangamba kale genda nagenda okudda nga badduse nga bandese kyokka essaawa obudde bugenze bane nempulira nga ntidde nengamba ngenda kukola ntya nenkaaba omuvubuka nagamba okaaba ekijjukira ye nga tamanyi biri waka nenkaaba nambuuza okaabira ki nemugamba basista bange lwaki olese ne bandeka nangamba sitegedde nawe bagenze kuba ndabye badduka bane nempulira nga kitegeeza badduka bakoze eki bagenderedde bankube tebaali baganda simanyi mukwano naye nga twakula ffenna ewaka ngera oyo ye taata ono ye maama kati olwamaliriza omuvubuka nangamba nemugamba nkwekaidde nyamba omperekereko ewaka kati bwe namugamba nyamba omperekereko ewaka nangamba tugende bwe twagenda ewaka nenkonkona nga omanyi ng'oli mu kutya okungi omuvubuka yasigala nga wali eri bwe bati nga nengera bamale okunzigulira nyengere then akole ki agende kati ye teyavaawo nenkonkona bwe nakonkona omuvubuka maama tata ye yavaayo tata mukuvaayo n'agamba maama jangu olabe muwalawo omusiru gwe wazaala malaayo omwenzi obwedda ali mu basajja jangu okole ki jangu omulabe wuuno maama n'avaayo maama yagamba toggulawo oluggi lwange tayingiza muno bwa malaaya bwe kundeetera muneeno obwenzi kunsiiga buko tomukkiriza toggulawo muleka asule ebweru muzeeyi ne mwegayirira muzeeyi n'agamba nti twala obwamalaaya bwe oli mwenzi obwedde oli mu basajja obwedde oli mu kwenda ne mugamba tato sinnayendako sinnaba nakwendako nako yadde ne mugamba nze n'ebyobwenzi sibimanyi naye nga ye akakasa obadde mu bwenzi naye ng'ekyamazima nali siri mu bwenzi wali toyina na mulenzi ate twali tugenze nabo walina baana bato nabali bandi bagobye waakiri nengamba lwaki ze bampisa bwe batyo kati munene negayirira omuvubuka nemuganda omuvubuka mwegayira okuntwala ewaabwe naye nayo ntyayo mugamba bambi nkwegayiridde nyamba ontwala ewammwe nkole ki nsuleko eyo omuvubuka nangamba oba tugendeeze nkwegayi nemugamba ate kati bannangidde obwenzi bajja kulowooza biki bituufu nga bawulidde nti omusajja yali mukwegayirira nkole ki nyingire bajja nagamba mbajoze nnyo nemugamba oba baali bajja kutta busi nangamba kale kankutwala ewaffe netugenda n'omuvubuka omuvubuka nantwala ewaabwe oba ye bazadde be ndowooza kyeyali ayagala oba kyeyali akola kuba yakonkona ne baggulawo bulungi olwaggulawo era sisita we yaggulawo nandaga nakola ki nantwala eri ewa sisita we nangamba sula noono nensula ewa sisita we bwe nasula ewa sisita we okera ku makya bazadde be nabo nga bakoze eki ne bazuukukawo ne bagamba ono n'agamba ono mukwano gwange biki teyalina bingi bye yabagamba kati ne bambuuzaakawo nange ne mbabuuza kati nga sisa era ali mugamba nti ono nasuze naye biki kati nga bazadde tebalina kye basobola kuteebereza okitegeera kati olwamaliza omwana n'angamba oyo omulenzi n'angamba manyi kyova okola tugende nkwegayirireko ogende mbazadde bo ng'olwo osuzeyo ennaku mmeka ewaabwe nasulayo ku olwo lwennyini ekiro kati enkeera of course mba sisobola kusulayo lwakubiri olina okudda eka ate olina obbanyonnyola wasuzeeyo weebale nnyo neŋŋenda ne mbagamba bambi taata nasanga taata yali ali mu kuwanga nkumbi oba nga yakuuseemu maama yali ali mu kulima waka waaliwo obutooke nga waali mu kulima mukama nannyamba neŋŋenda ne mugamba maama nasookera ku muzeeyi kuba ye muzeeyi oluusi wamugambanga n'abanga akuwuliriza ne mugamba maama ne mugamba mbadde nzize okole ki onsonyiwe n'agamba gwe kamalaaya gwe ani gwogamba akusonyiwe ogamba ani gwe kamalaaya gwe ani gwogamba akusonyiwe maama we yennyini akuzaala mama wange nga yaŋŋamba bamaama nga muli bulala bamaama muli bulala bannange bamaama muli bulala waliwo omuwala eyannyumiriza maama we bye yamukola ne mpulira nga nze namponze nze
N'agamba Kamala yaggwani gw'ogamba akusonyiwa. Olina n'obuvumu obulinnya wano. Olina n'obuvumu obulinnya nsobola okukkiriza gwe okujja wano. Bannange mama n'akwata amayinja. Mama n'atandika okunkasukira amayinja. Nenkaaba, nenziruka, ne muzeeyi omusajja n'ajja. Omuzeeyi omusajja bwe yajja n'agamba ogobaani. Amini omuzeeyi ani? Waliwo omuzeeyi awe eyali abeerawo kewaka. Najja n'agamba bannange kiki? Ogobaani. Koye ngoba kano kamalaaya. Simanya kaakula dda. Simanya yayogera bigambo bingi nnyo. Mwizo kasi ye nnyoko. Mwizo gamba si ye mmange. Kati ne mugamba naye maama, ddala gwe maama wange. N'agamba wulira bwammanyiira. Ne ngamba oba kati nkole ntya? Bannange ne ngenda nga mpulira sibitegeera. Ne mpulira nga mpunze ne ngamba oba kati ndagewa. In fact nawulira nga oba omuntu tabeera na nali pressure baninga bagamba mbu pressure. Naye nagiwulira ko nga ndi mwana muto. Kubanga akaseera ako nawulira nga mpunze. Nempulira nga oba njagala kuzirika. Nempulira nga oba njagala kunywa butwa. Nempulira nga oba njagala kukola ki. Kwegamba ne nebuuzamu ne ngamba kati wano kiki kyenzizaako. Ng'ekyamazima ekyokukola sikola ki? Tokirina. Sikiina. Nga ne kyenzizaako sikiina. Akagoye ke nalimu nga ngenze eri ke kagoye mama ke yangoberamu. Teyampa yadde chance efuna yadde akagoye n'akamu yadde akapala ak'omunda. Nga akagoye ke nalimu nga tugenda mu firimu ke kagoye ke nagende ke yangoberamu. Yadde okukwatibwa ekisogama nti omwana wange agenda kubeera waati. Yadde oga nti omwana wange ye gwe ngoba mugoberawa. Yadde okumbuuza wasuzeewa. Pulira. Gwabula yangamba ddayo mu basajja bo gy'obadde. Gamba yakuteera ensi. Nga yanteera ensi. Kyeneebuuza nga sibitegeera. Nembeeraawo ekyamazima nga nze ensi kale nga balinga abanteera ensi. Nga bakuvaako. Nga banvaako. Kati olwamaliriza omuvubuka ne mugamba simanyi kyenzizaako. Nangamba oba tuyite abakadde b'oku kyalo tugende bagende bakwegayirire. Ne mugamba nze bajja kunzita. Ne mugamba mama n'amala ategeera nti waliwo abantu b'enkuŋŋaanyiza bagende ewaka batuule aba agenda kunzita ne bagamba siina gye ndaga. Ne mugamba siina gye ndaga n'agamba ogenda gendawa. Ne mugamba ngenda mu kifulukwa neebake. Kati omuvubuka n'akuwulira ennaku. Yawulira ennaku. Era ku olwo tetwatuula awo waabwe mbuno tulye emmere. Wabula yaŋŋamba jangu tutambulemu kubanga bazadde bayinza okuyita wano eno ne bakulengera. Ne mugamba nze siina gye ndaga. Ate bwe banansanga gye tulaga ne bagamba nti oba nabadde nfunye abasajja biki. N'aŋŋamba ekisooka gwe tofaayo. Bannange ne mpulira ate ng'onanfuddeko ewaka teri anfaako. Pulira. Ne mpulira ng'alina engeri gy'anfaako ng'ewaka teri akola ki. Ng'afuuse muzaddewo. Nze bukyanga nzaalibwa oba bukyanga mbaawo nga tofunangako omuntu agamba kirungi. Nga simuwulirangako. Bwe twatuuka eyo mu kyalo walingayo omukadde. Omukadde oli ng'afumba emitwe gy'ente biki lumonde biki kati gye yantwala ate nga nze jjukira kati nga ndaba lyessanyu epitirivu ennyo oba lyantuttemu. Omanyi okubanga ngamba bannange nange nnyinayo omuntu asobola okundeeta n'angulira ekyokulya. N'angulira awe emiwogo ne lumonde n'ebinyamanyama ebyo eby'omutwe. Nentuula nendya naye nga mpulira ngamba bannange kati oluvannyuma omuvubuka ewaka mbadde ndi etaliiko nnyama nva. Omuvubuka n'aŋŋamba bannange oyinza ogenda ku luzzi n'osanga oluusi nga bamaze okulya ng'ekyamazima taata yaguza ebyennyanja wabirabyeko. N'otalya. Nga wabirabyeko ebyennyanja. Mama n'akugamba oluddeyo enva ziweddewo oba oyagala lumonde genda olye amazzi gaagali wali. N'ogenda mu kidomola ofuka amazzi onywireko lumonde. Oyo maama ki? N'okuma n'ogamba kaŋŋume. Ate omuntu bw'obanga obadde okuza okimanyi nti oyo ye maama wange ono ye taata wange. Ekyamazima ne bakola obubi oba kati nze kuba waliwo awo omuwala ku kyalo nga tuba tugenze ku luzzi ng'agamba naye laba noono si be bamuzaala biki nga nkaaba
kati nga ngamba bazadde bange ali bavuma bikinga ne baba boogeddeko ekibi wengo balumirirwa nze nga balumirirwa kyokola omwana omuto omukuba empi ate n'asigala nga jjajo okitegeera abakimanyi gwe mama kati munange bwe namaliriza omuvubuka nangamba naye mbadde nyina kyenteesa mugamba oteesa ki nangamba abadde njagala nkutwale mu tawuni okole nengamba bannange nawulira ng'oba ngambye eki kubanga emirimu nali ngimanyi nga embeera gye nkuliddemu yonna yakukakaalukana yakukola bannange omuvubuka bwe yaŋŋamba neŋŋamba waawo nempulira bulungi neŋŋamba ŋŋenda kukola nentandika ofumiitirizaawo neŋŋamba bannange njagala nkole ssente nange nzijjako osanga bazadde bange bali njagala nga nkoze eki nga nkoze ssente bannange nempulira nga nsanyuse muvubuka naŋŋamba ŋŋenda kutwala tofaayo kati koolo tetwagenda era twaddamu ne tusulaawo kati enkeera olwaddako twazuuka yagamba tukeere nnyo tugende kuba abantu bayinza otusanga nga tukola ki nga tugenda ne boogera nti oyo omuvubuka yantutte ne tugenda mu kibuga era yali first time yankutuukako mu tawuni ntegeera ekibuga munnange olwatuuka omuvubuka yantuusizawo akazigo kaali kalungi nnyo nga kalimu buli kimu tv banaye nga sirangako ku kibayita tv nga sigirabangako ng'era neŋŋamba banaye ng'olaba abantu olaba abazungu olaba nga buli kimu okiraba eri ewaffe oba nkugamba eki abalungi abatulaba tuli ne mwana muwala Nayigaga olunaku olwaleero puroguramu ekyagendera ddala maaso otyo mwana gwe ng'omuvubuka alina ebintu ebirungi mu nnyumba bye nali sirabangako naye nga nze obwongo bwange bwonna bulowooza kimu kukola kuba engeri gye yaŋŋamba nti agenda kukola kikunfunira omulimu kolwo ne tusulawo awo nasulawo ennaku ndowooza nga 3 nine nga bw'omanyi ng'olina omuntu tolina bw'omuyita era ebyaddirira ndowooza osobola obitegeera sibitegeera mwakola ki nettuuka ekiseera ne tweyagala mu nnaku ezo 3 yakuyigiriza omukwano kati kale yanjagala nempulira ng'ekyamazima sifunangako muntu anjagala nga tofunanga kulaavu kubanga ne maama tanjagala taata tanjagala ku ssomero tebanjagala nga baganda bange nga tebanjagala akwagala akusembeza ne mu kifuba weebale nnyo kati bambi netutuuka netukola ki netweyagala kati gwe wali obimanyi nali sibimanyi naye yakulira ku migerengente mwezi ennaku 3 yalina engeri gye yankwatamu nandaga kye bayita okwagala mpulira kati ne tukomekereza nga tweyagadde kati mu kweyagala omuvubuka ono ne mugamba naye ebyo byonna tubikoze naye njagala mulimu nangamba tofaayo bannange wali tonazza mukono mabega omusajja aba kufunisa lubuto ebyo byonna nali sibirowooza naye nga wali oguzizzaayo nedda wali okyali ebyo byonna nali sibirowooza kubanga nali okusinziira embeera gye nali mpiseemu nali sibirowooza okitegeera okusinziira ye omukwano gwe yandaga nekyo nali yakulaga mukwano yanjagala tokima mazzi mmere kusanga awo yes nga buli kimu akireetera mu budde aleeta ne ku migaati gye nali siryangako otyo ng'ogenda oba aleese omugaati aleese eki aleese emmere ensawo y'amanda ebeerawo mu nsonda nga buli kimu weekiri emmere ereeta si byakutya abantu buli lwadde abaako kakuleeterayo n'akugamba nyina kenkuleeteddeyo omukwano biki kwegamba awo nga wamubeera mukyabeera wa mukadde omukadde twali twavaawo nga yankomyawo eno yandeeta eno mu tawuni jjukira ye yali yajja just eri ku kyala waabwe naye ye yali abeera eno mu tawuni ene Kampala ye kati bwe wavaayo eri mu kyalo ne mu jeeni awo tewaŋŋambyewo yaŋŋambyewo yaŋŋambyewo nandeeta bwe yandeeta kati ne tubeera mweyolaavu kwemweyolaavu ne mugamba naye byonna bikola naye waŋŋamba okukola nangamba tofaayo ku kyolina omanya tujja kufuna ssente kwano we yakuleetera okole ntegeeze kati bwe yamalanga oluusi nga ndekerawo ne ssente naye nga ne ssente sirina kyenzikozesa kyoba ng'enengula ekyoba kikuba buli kimu kyabeerangawo kati netandika nga okuterekawoko kasente nange nga ndaba nyina akasente neŋŋamba omuntu abeerawoko ne kasente banange ng'olaba obulamu bukola ki butambula bwe yamaliriza n'ankolerawo ka bizinensi mu kunkolerawo ka bizinensi kagenda nga kakula mpola
naye nga bonobeera n'ogamba nti naye bazadde bange tewali n'omu asobola kunoonya kati nga mbeera neebuuza ne ngamba obaddala be banzaala kati olwamaliriza ka bizinesi neekula mu kukula waliwo nayiba afe awo twali tupangisa ng'alina poloti yagitunda yali afunyemu ku buzibu najja naŋŋamba nti kuba sente zange nali ziteeka ng'alabawo nga naye ezze waziteeka ndabawo kati nga buli omu takwata kuza munne naye nga buli omu asobola okukola kyayagala okitegeera ate nga newaka alekawo sente kati olwatuuka nakola ki naŋŋamba nti tugule poloti ate nga nange nali nkyagala nnyo nga njagala mbeereko obulungi tukogera mbazadde bange nga ndi bulungi bategeere omuntu gwe bali babonyabonya nti yali asobola okukola ki okubeerako obulungi munnange ne tugula poloti olwagula poloti ne tuddamu ne tukola ne tuzimba amaka gaffe mwabeerera ddala n'oyo omulenzi yes ate nga njagala ekitegeeza omukono waguddiza mabega ng'oli n'oyo omulenzi teri yabikubuulirira mbu oba biki ate okukyalira ensigo ebyo bye wali wabikolera ku luzzi gye mwali wanga ku luzzi bannange ani yakubuulirira ggwe ate alina sengaawo bawe yakukuza buli kimu yashiga gekyolina omumanya batugamba mbw ate omusajja wabirabako nga tebinnamera mbw ate biddayo banaye basenga nabo balina engeri gye batubuuliriramu gye sitegeera owange aba ayagala obikolobere mumalirivu yamanye engeri gye yankwatamu ye yennyini n'akola ki naabanga nate bikuluma obembeera mulaavu tebiruma seyo ye activity gyesinga obutayagala nga ndi mwana obembeera mulaavu tebiruma yalimu obulumi tebyalimu oba eri yali laavu yali abikolera mulaavu activities eyo n'okuggyako embuzi bintu bibiri kati munnange olwamaliriza omuvubuka ne tuzimba infact twazaalayo abaana babiri amazing ne tuzaalayo abaana baffe babiri omuwala n'omulenzi kati bwe yamaliriza naŋŋamba nti mpulira kyempulira yakyenjagala kukwanjula yannange nemboozi enyuma bulala munnange omwami wange naŋŋamba njagala kwanjula ewammwe kati nze namala nempulira bubi neŋŋamba naye kati bazadde bange gye ŋŋenda ogenda naŋŋamba mukwano ŋŋenda kukola ki naŋŋamba genda ewa senga gy'oba osookera senga agende ewa taata ne maama akole ki agendeyo nga amutwalidde ku ssente bajja sanyuka ebyo byonna byonna tobirowooza kasita kati tuli bulungi tofaayo nange nempuliriza omwami wange era nengula ensonga ye nentambula neŋŋenda okukola ki okugula okugenda ewa senga nenfuna gundi sisita we netugenda ffenna ewa senga wali olina ne basenga abo ng'obamanyi lwaki bwe watoloka tewadduka wamu tebaali tebanjagala nabo ate gye watwala omusajja anti kati nali nnyina ogenda lwa nsonga nti omuntu alina sente kizibu omumukyawa muli bwe wali olowooza era nagamba kaŋŋendeyo kyemmanyi basenga kubanga waliwo olumu era lwe bankuba nenzirukirayo senga naŋŋamba komaawo toyingira yaŋŋamba komaawo era nenzikakana nga nzeeyo ewaka kati koolwo omwami wange bwe yaŋŋamba nti genda ewa senga nengenda ewa senga mu kugenda ewa senga senga teyasooka kuntega kuba nali neevuga nga muguze n'emmoloka teyasooka kuntegeera ng'alaba omuntu ava mu motoka ate ndi munene luli nali katono nga okitegeera nga ndi ka small size kati n'agamba omwani oyo bwe yamala gatandisa okulaba biki bwe yatuuka ngo n'agamba nayigaga n'asanyuka nnyo kwegamba nga yeewuunya omuntu gwe baagoberanga eri buli gy'alaga nga bamugobera eri buli gy'alaga nga bamugobera eri olwo myaka ng'emeka nga tebakulaba ndowooza waali wayiseewo emyaka oba myaka ng'etaano ekitegeeza wagenda okuva ewaka ng'oli mukulu mmwe wali ovubuse
naye maama olwawo okuzza omukono emabega kitegeeza waddayo nga oli emyaka 19 ndowooza embeera gye nali mpisibwamu n'okutulugunyizibwa n'olwawo okukula ebyo nabyo bisobola okuleeta obwo obulamu. Mwana gwe siikuluisa eyo olwamaliriza nga senga wasanyuka nga tuyingira olwayingira ne batufumbirawo bye batufumbidde ne tulya ne mugamba ensonga zange ne mugamba ne muwa n'ebintu ate nagenda woli yennyini eyangoba naŋŋamba komaawo gye nagenda tunulira ku bantu nakola ki naŋŋamba nti omanyi tye taata banaye ngenda mutuukirira ngenda mugamba naŋŋamba gwe tofaayo ngenda kukola ki ngenda mukugambira olw'ebintu bino bye nali ntutte ne ssente kuba nali ntwalidde senga nga ne taata mutwalidde ne maama abatwalire kuba essente za senga za maama nali nsadde mu baasa ne za taata nga tuwandiiseko amannya ne mugamba abatwalire buli omu ebbaasayi kati nga waliwo n'ebintu byetuguze sukaali biki migaati biki ebibye n'ebyewaka ne mugamba naye waba agenda akole ki abitwale then abagambe nti tugenda kujja kwanjula kati ye atubuulire nti basazeewo ki mwana gwe nga tugenda olwagenda nakola ki senga nakuba ndi awo nga senga akuba essimu senga bwe yakuba essimu ne mugamba wangi senga nomanyi be yaŋŋamba mwana gwe funayo omuntu gw'ojja naye akole ki tugende ewa maama tugende eri ewammwe nze kubanze ndabanga ebinnemyemukko ne mugamba ate bikulemye bitya naŋŋamba jangu tugende mwogere ge mazima bane nawulira nga ntidde neŋŋamba oba kati bagenda kuŋŋamba ki oba kati bagenda kunfumutula oba bagenda kunkola ki ng'okyalina eri trama y'obuto omwami wange nazzamu amaanyi naŋŋamba guma tofaayo ogenda kubeera bulungi genda abo abaana be bamistreatinga mu family they always make it abasinga obungi naŋŋamba genda oyagala ontunuzeemu bulungi kamera nawe bakumistreatinga naŋŋamba ojja kubeera bulungi genda oyogere nabo biki bwe natuuka bwe nagira ne ŋŋamba akaŋŋende era mulamu wange ne muyita ne mugamba jangu muwula omperekereko ne tugenda mu bazadde ne senga ne tugenda naye olwatuuka maama nga ntunuulira oba nga ki maama nga ntunuulira nga ekintu kwegamba ekitagasa wajira mu mmotoka wajja nani ne senga kuba senga nali nyina okugenda naye nani omulala bawe yagenderako mulamu wange bange tasobola kugirako kati banange kwegambanga maama naye yina engeri gyatulamu kati tata ye yasanyuka okitegeera ngeri gyandaba embeera gye nalimu neevuga biki tata ye n'asanyuka n'agamba bannange omwana wange biki naye maama ye teyasanyuka era yagamba nsanyusa obbalaba bwatyo maama n'aleeta akakeeka nga akakadde nga kyokka ng'akiraba ndina omugenyi gwenze naye maama n'atabeerako surprised nti omwana wange yagenda ebbanga ddene nga takiina yadde nga talina kati ne ŋŋamba kati oba muwula agenda kwogera ki kuba gwe nasooka okweraliikirira ayinza okunjogerako ewaabwe ne ŋŋamba ayinza okutuuka n'agenda n'ayogera n'agamba bannange kiri ekika kye twawasaamu oba kika ki kati nenkola ki nenkwata leesu waliwo leesu gye nali neesibye kuba nali nyambadde empale leesu nenjijjako nenjala kakeeka ne tutuula nojjako leesu n'oyala kakeeka oyalirire mulamu wange atuuleko kuba jjukira yali ayambadde kadresi nga keeru nga tosobola mugamba atuuleko ekyekikeeka kye baali batwalidde kati olwamaliriza maama wange ne bakola ki taata n'agamba taata yatandika nga tebanayadde otuwadde otuzzi yadde ki n'agamba mwana wange nawulidde bagamba nti ki waliwo ekikola ki waliwo ekijja
ne mugamba ye taata oluvuvumo lwayitingana jukira senga yagenda n'ayogera kati taata ono yali ayagala oba sente oshegera bwe bityo kati nga tasinza gamba senga mbu bajje kati nga alina okumpita akole ki ategeere ndowooza ne sente nsobole okubaawa sente ezigenda okukola kyokola ku mikolo nengenda ne mugamba ye taata ne mugamba naye maama bamuyita maama yatuulanga wali eri nga oba taata kuba taata yemugamba jangu owulire omwana byagamba biki yatuulanga wali eri kati n'agamba nti ye kati akole ki ayogere nze muganye kati ne ngamba taata bwe namala omunnyonnyola ne mugayira nga senga ensonyi baazifuula obusungu ne mugamba ng'era taata bwe yakola ki senga bwe yakugamba omwami wange ayagala kujja kwanjula n'aŋŋamba nti ye n'aŋŋamba kati nzisooka oleke sente nzigyewa okwanjula mugenda kulya ki bwe mba mwagala nga tubasimira emimonde nga mulya ne mugamba taata ekyo si kyekikulu sente ngenda bawa sente zigenda okukola ku ki omukolo n'aŋŋamba sente nti ye n'agamba nze kakati nno maama wajje wano eno mubyogereko bulungi gwe jangu owulira omwana alina sente zayagala okuwa bwe yawulira sente n'avaayo kyokka banna bwe yagamba omwana ate taata okumanya naye mugezi yamugamba mbu waliwo omwana sente zayagala okuwa ng'akimanyi bulungi taata eri tagenda kukola ki maama eri tagenda vaayo maama n'avaayo mu kuvaayo n'atwanaga kati taata n'amugamba nti omwana ayagala kwanjula naye sente zigenda okukola ku byokulya n'ewaka wano zonna agenda kukola ki agenda zireeta kati maama kye yabuuza ng'omuzadde yandibadde agamba bambi nga kirungi yabuuza sente mmeka z'ogenda okutuula naye bannange nze nga ndabye emboozi ku nsi kati n'akola ki nensiriikira kubanga awo ekyamazima nakaaba wakaaba neŋŋamba maama ye bwatyo bw'ayogedde nensirika kati taata n'agamba muwala ogenda kutuwa sente meke zigenda okukola ku mikolo gyo ekigenda kubanga ffe twagala byonna obitulekere byonna ebyokutegeka ebyokukola ki tenti ffe byonna tugenda bikolako tuwe sente ffe buli kimu tumanyi weekikola ki weekive wa chairman waalingayo waabeerangayo nga wabeera emikolo ku kyalo bajjayo tenti buli kimu ne baba nga basobola obikolako naye tugamba nti wa chairman waliwo tenti na buli kimu ebyotusobola obikolako n'agamba kati maama kyeyava agamba mbusimanya nakye muwala wa nakyejo yatandika okukola ki okutimba era oyo omuwala atimba bulungi togeza n'otuleetera abatimbi baabo omu kibuga ab'olugezigezi kati mutima neŋŋamba bw'aba akkiriza nga bwatyo bwasazeewo nsobola okukola ki okumuwa sente ne batimba nga sikale saakirabamu buzibu munaye nga mama nga mbabuulira olunaku lwengenda okudda mbaleetere sente kubanga okwanjula twali tukwagala mu bwangu tusobole okukola ebirala munaye nga mbabuulira olunaku ndowooza wayitawo wiiki ng'emu ne mbakubira essimu senga namukubira essimu namunze naye singa saagala gendayo nzeko ewaka nga njagala oba bujulizi oba ki senga ne mugala senga njagala kutwalayo sente w'omuzeeyi nzijja tukole ki tugende ndiko ye kale ne nkwata sente omwami wange yampa obukadde bwali 15 nga sente zo ndaba nnyingi nnyo naye mu mutima gwange ne ŋŋamba kanzibawe babeeko kye bakola ki balongoose ewaka ng'era manyi ewaka bagenda kulongoosawo bulungi bakole buli kimu ezo sente nga ne maama asobola okukolako kyayagala okitegeera kati maama ne mugamba maama mbadde nkusaba oguleko gomesi gy'ogenda okwambala okitegeera ne taata aguleko ekkanzu na buli kimu mukadde yasanyuka baasanyuka ne bakkiriza nga buli kimu bagenda kikola naye ne mbawa ssente ne ntambula ne ŋŋenda mu kutambula okgenda ndowooza nali mbuzaayo ennaku 3 okwanjula kwange kutuuke ne baŋŋamba nyina ogenda ewaka mbeerako ewaka nga bonoga nti bakufumbirira bakolako bakutegekera biki kati bano abategesi abaali balina okunkolako olina okunkolako make-up n'enviiri ne mbakubira essimu ne mbagamba mujja kujja olunaku bwe ruti
nze ne ntambula ne ŋŋenda abaawo mikwano gyange be nagenda nabo naye ekyasinga okummala enviiri ku mutwe okimanyi bwe nategeerera nti ku nsi waliyo abazadde ababi ni ku ssaawa ya leero kye neebuuza mama wange yanzaala oba si yanzaala. I'm so sorry. Simanyi oba mama wange yanzaala oba si yanzaala. I'm so sorry. Ne ku ssaawa ya leero ndi mu kukyebuuza neebuuza kiki ekiri wakati awo. Nagenda okutuuka nga tewali yadde ekiraga nti waliwo omukolo. Nga sina waliwo kembadde nebidde mama wange yaŋŋamba nga tujja ne ssenga nga tuvuddeyo yagamba gwe nnyabo njagala abantu 5 kukwanjula ku b'ojja nabo abako 5 benjagala tondeetera no mwolerero. Ssenga kyeyava agamba abantu 5 bokka n'amugamba sirika. Bannange ekyo ekintu ne mpulya nga ntidde ngamba abantu 5 ng'olinga atalina bantu oba omwami we atalina bantu okwanjula okwo wali okulabyeko okwo abantu 5 maama agamba mutwalire abantu 5 kati ekyo kyonna omwami wange bwe nabimugamba n'aŋŋamba tufaayo tukole abazadde kyebakola kye baagala naye omanyi okutuuka nga tewali yadde kiraga nti waliwo omukolo nga tewali kiraga nti waliwo omukolo. Maama ne taata ne muyita ne mugamba taata nkewaka walaga nti tewali yadde akantu nga tewali tenti tewali kadongo kyokka wabulayo ennaku ezo 3 omukolo gwange gutuuke ezo kuba olwedde wabaawo ekiraga nga ne waka wasaayiddwa wakoze eki nga waliwo enjawulo yonna. Bannange ne mpulira nga ntidde ne mugamba taata sente ze nakuwa sente ze nabawa temulina kyonna kyonna kye mulagawo oba teziriiwo mumbuulire tukole ki tufune sente nfune sente endala tugire. N'agamba oyagala tumanyiira biki ekyo naye kivaako naye nga kanirira ekikola ki ekiddako. Mwana gwe ng'enkeera gwe mukolo gwange baŋŋamba guma ebintu oba bitukwasa ffe tubirimu ffe tulina kye tugenda okukolawo ssaawa esembayo naye bwe gubeera nga mukolo gw'oyinza obutati. Nawulira nga ntidde naye nga siina kyakukola. Omwami wange n'ankubira essimu n'aŋŋamba ki ekigenda mu maaso ne mugamba buli kimu kiri bulungi nga mpulira saagala mukubisa pressure ne mugamba buli kimu kiri bulungi n'aŋŋamba you serious ne mugamba y'okusinziira kale engeri gye yawulira gye njogeramu n'amugamba buli kimu kiri bulungi n'aŋŋamba okakasa naye nga nze sikyategeera nga nawunze nga bali mukungomya buli kimu bagenda kola ki bagenda kikola naye nga okwanjula kwanca naye nga wakati wali kigenda mu maaso nti oba seppiti oba mikolo oba biki kati mutima gwe nagamba kyeka balina be baaguze ne bagamba bafumbe emmere bajja nayo naye ate tenti ziriwo kitegeera enkeera omukolo nga bwegenda okubaawo mama n'agamba gwe tambula ogende bakoleko naye nga nabe nyina benkolako bambuuza ki ekigenda mu maaso wano waliwo omukolo oba wano we tugenda okusinziira tugenda wali omukolo ng'ekyamazima n'ekyokubaddamu sikiina naye nga maama agira najja n'agamba omukolo weeguli mwe mulina okumanya omukolo weeguli kati nange nentuka n'ekiseera nendowoozamu neŋŋamba oba omukolo waliwo wegenda okubeera nga maama waneena bankoledde surprise nga balina we bategese omukolo wegenda okubeera. Bannange nze gwolaba wano abakumanya okutuuka nga tewali yadde akantu nga tewali yadde kyakoleddwa naye ng'omusajja yampa emboozi entutta obwongo mbirowoozaamu. I'm so sorry. ndabye ebizibu munsabire era tetulina muliro. Bannange nze Hadija ndabye ebizibu mu nsi muno naye emboozi zino zembaleetera nange kennyini ng'omuntu they have been lessons. Njigiddemu ebintu bingi, ntegeereddemu abantu bangi, zinjigiriza okubeera hambo kwegamba ensi nagijjako amaanyi. Wanagabako ne batuuka ekyamazima nga siina kiddako
nga tolina kiddako. nga siina kiddako. I'm so sorry. Maama we yali takwagala, tewali mutwalidde musajja kanko. Nze nali sikimanyi kuba singa bakiŋŋambirawo first time ne baŋŋamba toleeta musajjawo. Akuba ne maama teyeesonyiikika. Sandi muleesa ate ekyo twakikola kubanga ebikolimo by'abazadde obimanyi, omuzadde tasobya. Tewaliiwo ebyo byadda. Kati naffe twakikola nga Muzadde tumanyi. kati asobeza ddala. Naye omuzadde wange ekyo kye yandaga nenswalaga lwakuba nti omwami wange yali anjagala talina kyamanyi kiranga. I'm so sorry. Lwakuba nti omwami wange yali anjagala talina kyamanyi baami musajja atuwabula naye yansaasira kulw'embeera. Wali wabimubu empozi yali azza kulaba. Kati awo ne mmaliriza ne nkola ki banne eno abaali bankolako makeup ki ne bavayo bonna ne batandika okumbudaabuda okunfaako biki. Kati bali omwami wange yali azze nabo ojjukira baali tebamanyi sitole yange nga tebamanyi balamu bo tebalina kye bamanyi. Kati babuuza ki ekigenda mu maaso n'abagamba nja bannyonnyola omwami wange yabagamba nja bannyonnyola n'agamba banange ekitegeeza James tebaakusiima banange nempulira bubi nempulira nga nfa. Kati olwamaliriza awo pressure ne zinkuba nga mpulira mpunze. Pressure bwe zankuba nagenda okudda engulu nga ndi mu ddwaliro. Bwe nadda engulu nga ndi mu ddwaliro oba ate ekyo nakyo kyannyambako. Sikulimba kuba nanditambudde nte nandirinnya nti emmotoka okutuuka nti ate ŋŋenda waka. Ate mwali temulina emmotoka yammwe baali kuzizaayo. Kye ŋŋamba okubanga ng'oli mulamu n'olinnya emmotoka zino omukolo tegwabaddewo mu kuswala okwo kwonna naye walijjukira banteekamu nga nzirise okitegeera ne bantwala mu ddwaliro. Era olwava mu ddwaliro ekyasinga okuneewuunyisa okimanyi nali ngadda engulu sisita wange jjukira basisita wange baali tebanjagalirako ddala mu bulamu bwabwe nga nabo tebanjagala ng'era balabawo ekyokulwanyisa kyonna nga nabo bakola ki naye sisita wange nagenda okudda engulu nga waali. Nziriramu awo waliwo sisita wange nga nagenda okudda engulu nga waali. Gwe oyo omuwala ani yali amuwadde obuyinza? Ani yali amuwadde obuyinza? Yali alaba mubonaabona omuwala oyo. Nze ekyo saakitegeera era yate bayirawo okuzaako emabega nina kisitaakubuuziza wali eri nga mugenze mu mukolo tebategese ebintu byonna tebiriiwo abako baatuulawa gwe wazirikirawa ku kabalaza. Ku kabalaza ku kabalaza pulira. Kati olwamaliriza onani oyo sisita wange oluvannyuma yaddamu n'addayo mu kyalo nga wayiseewo wiiki. Kati awo bbaawo ng'asanze ekikoomi nga kiwunya. Ekikoomi tekyali mwali saaki naye ekiri ekyali kiwunya ddala eryo yali anyogeza. Yagamba bajjuga naye alabika tabiwulabangako era nga tabiwulirangako naye mwalimu ekiwunya ekyenjawulo. N'agamba naye nga mpulira ekintu ekiwunya ekitali kya bulijjo ne mugamba atofaayo era naye tekitwala nga kikulu n'akivaako. Ndowooza olwo nga waliwo ekitandise okugenda mu maaso. Munnange bwe yamaliriza ng'omuwala atambula addayo mu kyalo naye nga ndi musanyufu nga ŋŋamba bannange maama wange alabika asanyusa okwekuba mu mutima kuba sisange buli lwajja alina byakola ki alina byaleeta era n'emmere yagifuma nga nitugirya. Nze nga simanyi munnange byakomekkere. Omuwala bwe yamaliriza nali ndi awo nga wayiseewo wiiki yadda ne maama wange nasanyuka ninga maama wange nangazeeko ewange bukyanga ndwala oba nva eri maama tankubirangako yadde akasimu. Kati nga manyi obazze kwetonda mpulira mwana wange nsonyiwa byonna ebyabaawo biki munnange maama nga musanyufu bitya naye ng'aleese ebintu bino wammanga aleese afu y'ennyama kanyuma agini ku buko ate ng'akimanyi tulinamu ku ssente
Aleese hafu y'ennyama. aleese afu y'ennyama. Ng'aleese afu y'ennyama, aleese amatooke mu kaveera aka green n'obuntuntu obwali awo obutonotono. Nze saakitwala nga kikulira namanya yenfuna ye era kyasobodde. Kati olwamaliriza n'akwata ne mbatwala ewaka ne tugenda ewaka ne mbasanyukira ne ndaga maama bw'oba oyagala gendako emanju wano biki bwe bityo bwe ne mulaga w'alina okwebaka okuwummulirako. Kati nga simanyi tagenda ssula kubanga kizira okubuko okubanga nnyazaala asula ku ki? Bannyazaala b'ennaku zino basula. N'enkubira omwami wange nga njagala yanguweyo manga ajja amubuuzeeko. Bakubira ne bako baabwe essimu ba best friends nnyo. Tebaagala kumanya bamaama. Nga njagala ajja amubuuzeeko aliko ogenda nga takoze eki. Era omwami wange ne ku essimu yatya. N'agamba ekiki? Maama alabika azze kutwetondera. Kubanga ffe twayogeramu n'omwami wange ebintu ebyo. N'agamba kirabika azze kutwetondera nkole ki? Biveewo biri ebyaliwo. Ne mugamba talina kye yaŋŋambye. Era bwe yajja mwami wange yakomaona mangu ng'amanyi maama agenda kuddayo. Maama teyaddayo mwana gwe. Teyakomawo. Maama teyaddayo. Teyaddayo. Ne ŋŋamba kati wano ku buko maama ngenda musuza wa bannaye ngenda kukola ntya. Nga muli mu kweraliikirira. Tuli mu kweraliikirira. Omukyala mu kisenge ky'abagenyi. Ennyumba yali nnene. Ennyumba yali nnene naye ate nga tulina okukola ki? Ne tubivaako. Ne mutwala mu kisenge ky'abagenyi neyeebaka eyo. Kaakati munnange talina kye yabanyega. talina kye Mwali ekyeggulo ne mukimala. Twali ekyeggulo ne tukimala. Buli kimu ne kiggwa. Buli kimu ne ng'asirise wekye. Ng'asirise wabula oyo omukazi njagala mulabeko. Nti oba ki oba ki. Naye bwe Oba twatuuka mu yafa. kisenge ne twogera n'omwami wange. Nze nabeera mu maziga nga nkaaba. Nambuuza okaabira ki ne mugamba maama. Najja yatugamba nti bannange muswera nga tomanya. Ayinza okwetondera ng'oli wekka nga siri obanga abadde antya. Okitegeera. Obanga alinze afune confidence. Webali. Naye maama yali ayina byaleese. Yali ayina ekigendererwa kye ekimuleese. Maama oluvannyuma nagenda okujja nga ayina ebintu ayina oba biringa ddagala oba ki byali mu kukola. Kati ne neekanga naye ne yeekanga. Kati saabifaako. Yali akola omuntu oba aliko obuzibe oba aliko ki. Ayina ebintu bye yatabula. Ebintu bye yabitabula ne ndaba nga ate abiye mu nva. Ate nga alabiriza. Ne ngamba ye jjukira okuva eno bw'ati mu ffumbiro. Waliwo okuva eno ku geeti okutuuka eno mu ffumbiro. Geeti bw'oggulawo bw'oti bw'oba ojja bw'oti ofeesinga mu ffumbiro mw'ofeesingira. Naye yajja nga ndaba yenna apapa agira ayina ebintu byatabula byateekamu. Ne ngamba ye maama kiki kyakola omutima gwange gwankuba. Temwali temwateekawo kamera n'odduka mu kisenge olabe. Bannaye mulina oteeka kamera mu mayumba. Twali tetwateekawo kamera. Ekyo tetwasooka kitegeera. Kati munnange olwamaliriza nga saakitwala nga kikulu ne mbivaako. Era emmere twagirya. N'omwami wange bwe yaddira naye n'akola ki? N'alya emmere. Naye oluvannyuma oyo sisita wange naddamu nadda. Maama yamala n'agenda. Maama mu kugenda sisita wange nadda ng'ali yekka. Okitegeera. Mu kudda mba ntambula nzija oba ewaka nali neerabidde kiba kyekyaliwo. Sisita wange ne musanga n'omwami wange. Nziriramu awo. Maama bambala ne batama ne baddayo. Ne muwala we. Oba ne sisita wange. Bwe baatambula ne baddayo. Maama omuwala oyo sisita wange nadda. Nga eri ye si mufumbo. Ati nange namubuuza. Lwaki yali yeewuubawuuba ewuwo? Yaŋŋamba tewali buzibu. Naŋŋamba ne mugamba abaana. Ate nga gwe oli musanyufu okuba ne famire yo. Naŋŋamba abaana baawanga abeera nabo. Kankukuumeko baaba. Kati nga nange sikirinamu buzibu. Naye bwe yadda nga bamaze okuddayo ne mukadde
ng'akomyewo. Kati sister wange yalinga omwami wange yalinga amanyi okuzuukuka ekiro nga mpulira asooba nga sister wange naddala nga azze naye nga sibifaako nnyo. Oluggi lwaffe olw'ekisenge lwalinga nga bw'oluggula nga lulina engeri gye lukaabamu. Naye kati nga aluggula mpola mpola naye nateranga nnyo muwulira ng'asooba agenda. Naye nze mu mutima gwange nagamba oba agenda amufumbira okunywa ku mazzi. Okitegeera? Abantu bazuukukanga. Kati ebiseera ebisinga oluusi agenda mu kiraabiro ky'ebweru naddala nga sisita wange azze ate nakifumiitirizaamu ng'olwedde waliwo ekyawedde dda. Sisita wange nga bw'ajja nga oyo omwami wange amanyi okugenda ebweru bw'agenda kunabira mu kirabiro ky'ebweru naye ng'omubuuza ate muno mu nnyumba n'agamba nze njagala nnyo ekinaabiro ky'ebweru kati kuba kati nzijja nze nampulira ebbugumu simanya biki biki kale nga yeekwasa ebintu bingi. Kati nze nalinga saaganya omuteeka ku stress. Okitegeera nga bw'aba ngambye ekintu nga sifaayo nnyo nga ngamba waayi saagala muteeka ku stress musajja wattu nyinza omuteeka ku stress ate nga nzijukira embeera gye navaamu nga ngamba mu mbeera erinzireyo kati nga muleka. Era yabeerawo nekyala mwalina emirembe gyammwe. Twalina emirembe ng'era walimbiranye. Yes ng'ate ne laavu weeri. Kati omanyi laavu erimu okubanga temulimu kuyomba temulimu kulwana temulimu kukola ki temulimu kudda ogamba nti lwaki okoze bwoti biki nga yanjagala ng'omuntu nange ne mwagala ng'omuntu. Naye munnange omwami saayagala mukaluubiriza mubuuza lwaki sisita wange bwazze biki biki nga sibyagala. Oba tewasooka na kukifaako. Era sasooka kifaako nga kale nga sisobola nakifumiitirizaako. Lwali lumu oluggi yaluggula nga mulaba bwenti nga yalowooza neebase kuba yasooka nakumbikka. Okitegeera yalowooza nti neebase naye nali ntunula naye nga nyina ebintu bye ndi mu kufumiitirizaako byendaba bigenda mu maaso nga sibitegeera. Kati nagenda okuwulira nga mbikka bw'ati wano eno bwe yambikka n'agenda ng'asooba nga mulaba ali mu kusooba naye nga ye amanyi neebase. Naggulawo oluggi mpola engeri gye lwali lukaaba n'aluleka nga yali tasobola ddusika bw'ati kubanga baluka bw'ati lwekuba lujja kaaba. Okitegeera? Kati naggulawo n'agenda kubanga ekisenge ky'abagenyi mwalimu olukuubo mugundi muki mu nnyumba. Kati nga kifeesinze egundi olwo olukuubo nga bw'okola bw'oti ekisenge ky'abagenyi kifeesinzawo mu luggi lwange. Oyingira straight. Omwami n'ayingira. Omwami mu kuyingira n'azzaawo oluggi mpola luliddo lwakola ta era yaluzaawo ekinyolo ne kikwata muli munda olwo olwabwe. Naye luno lwange yaluleka luggule nga tayagala kuba akimanyi bulungi ambisse neebase kiwedde. Ne ŋŋamba omutima gwanteemuka ne mpulira nga ntidde kuba ekyamazima nali sikisuubira sikirowoozangako nga sikisuubira nako yadde nga sikirootanga nako yadde. Kikambwe. Bannange nensituka nenzigulawo nange mpola ne ŋŋenda ne ŋŋamba kikigenda mu maaso nensooka nzikira ne ŋŋamba waayi tomanya ayinza okuba oba waliwo kwegamba kale omanyi okubanga ekintu tokirowoozangako yadde okiroota. Nenzigulawo oluggi omulundi ogwo mukwano nga bali mu kikolwa wakati. I'm so sorry. Bannange. Bannange. Abalungi abatulaba tulina ennayigaga olunaku olwaleero omwana ow'obuwala emboozi ye guno omwaka nduza imu ku mboozi ezisinze okunkwatako. Njagala tutegeere. I'm so sorry. Kati olwamaliriza bwe naggulawo omwami n'akola ki n'abuuka bw'ati n'aŋŋamba bannange ensonyiwa bannange ensonyiwa bannange ensonyiwa naye ng'ali bwereere. Sisita teyava mu blanketi teyavaayo mu buliri yabeerayo naye nze nga sitegeera nga mpulira sikikiriza nga mpulira mpunze nga mpulira sitegeera. Ekyamazima kiri kyo
nali sikirootangako mu bulamu bwange. Kati olwamaliriza ne ŋŋamba kaŋŋende ewa maama mugambe maama bannange ekituuseewo nze kiri sikirabanga biki. Maama omanyi kye yaŋŋamba? Maama yaŋŋamba bw'aba bw'atyo bw'akoze ng'olaba kikulumye, musajja lwaki tomuviira? Maama kye kintu kye yaŋŋamba. Weesitula n'ogenda mu kyalo onnyonnyole maama wo sisita wo ky'akoze. Mu kifo ky'okugamba nti kubira sisita wa mugamba waiva mu maka ga munno ku maweeno olina obufumbo, oba yali sina mufumbo? Yali mufumbo ng'alina n'abaana 3. Maama we yakugamba nti muviire? Yaŋŋamba muviire. Obuzibu Bannange ne mpulira bubi ne ŋŋamba Mukama, naye bwe namaliriza ne ŋŋamba sijja kudda waka oba nkole ki oba nkole ki. Ne ŋŋamba kambeerewo, ekyo ne nkireka ne nsirika ne ŋŋamba kankole ki, kansirike. Ye mwana gw'omusajja n'atandikirawo okwekyanga, omusajja ne yeekyanga, omusajja n'atandikirawo, omusajja nga tayagala kuwuliriza bye njogera, omusajja tayagala kuwuliriza bye nteesa. Bwe nagamba ono sistange ne mugamba wabula oba toddamu kudda wano. Njagamba nga lwaki tadda? Alina okudda kuba nze biri sigenda biddamu. Lwaki tadda? Nensirika ne ŋŋamba oba kati nkole ntya, oba kati nkole ki? Toyina senga, Ŋŋamba oba kati nkole ntya? Banne ne mpulira nga ntidde ne ŋŋamba baki olwo ku mulimu bitandise okukyankalana, bakasitoma tebalabikako, ebintu bifuuse ebintu, bannaye nga bitabuse nga bw'okiwulira. Ne ŋŋamba oba kati nze ŋŋenda kukola ntya? Lwaki tewajja n'omuteeka mu mmotoka n'omuzzaayo? Nga ye ateekekamu. Mwana gwe nagenda okulaba Ng'agamba ki ye? bannange ng'alina nekyayogera. Bannange ebyensoolemwa nze bannaaye kyova olaba abantu bajja kumpita nnyo ow'empisa embi, naye nze abantu bannaye nze saagala muntu wange, nze saagala byakunkyalira, munkyalirako ki? Mwana gwe oba Nze njagala ojja onkyalira ogende osulawo biki? Nze ne rooms nzijjuza n'ebintu tebwirayo bannange ekika kyatolina nawasula banaye nze sisaagala kunkyalira. munnange sistange yamala n'atambula n'agenda ewaka. Bwe yagenda ewaka awo ebintu ate ne biba bubi nnyo bannange, byatabuka bannange, ebintu ne biba bibi nnyo. Mwana gwe emize yali yeevuga nga sikyevuga. Ng'emmotoka eriwa? Bannange ng'emmotoka omwami yaginzijjako, oba n'agitwala oba n'agitunda oba n'akola atya nze simanyi. Yakuwa nsonga kikaliraba nga tewali na kuteesa. Emmotoka gye mwagula ababiri ebulawo etya? Omwami yatabuka nga tokyayogera ng'akuba bukubi. Ng'omwami takyayogera nga n'abaana teetaaga kumanya. Sitaani yali esazeeko. Bannange embeera n'etabuka, embeera nga mbi nga bw'okiwulira, emirimu ne gikyankalana byonna ne biggwaawo. Nze gw'olaba n'embeera ewaka nga ndi ng'omulalu atategeererako ddala yadde nga bw'okiwulira. Wali tewakolayo ku mikwano eyo? Omanyi bwe tubeera n'emikwano. Twali twagula ennyumba z'abapangisa. Ennyumba z'abapangisa kye yasooka akakodyo kamu ke yasooka okunkolera. Najja n'aŋŋamba nkubuulire nti yenfunye ettaka ddene ate balitunda layisi. Tutunde wano kuba wafunda. Tugule wali. Tusobola okuzimbawo kalina nga z'abapangisa. Okitegeera? N'aŋŋamba nti kati ne tuzimbawo n'ebirala awo ebirungi. Kale banne n'enkigula. Kyali kirowoozo kirungi. Abasajja yayina era ettaka lyajja n'andaga ku ssimu kye simanyi oba yalijjawo oba ekikola atya. Temwagendayo kulambula. Tetwagendayo, kati nali mwesiga omwami wo. Bannange ettaka awantu ne tutundawo naye ssente saazirabako. Twalina ettaka lye twali twagula yiika 2. Yiika ezo 2 nazo era n'azitunda. Ate zo yazitundisa lukujjukujju. Nazo n'azitunda. Kati mukwano mu mbeera eyo yonna nga ndinga alaluse nga sibitegeera. Nga nze nannyaluse nga nze nanzizeeyo nga bwe nali. Bannange nze nga simanyi. Omwezi nga gulinga emyaka. Bannange nga sibitegeera. Olunaku lumu mba ndi awo ng'omwami owange
ng'aleese emmotoka ennene. Kati nze bwe nafuluma ebweru saabifaako ngenda okugulawo bwentigeti ndaba emmotoka ennene esimbye agulawo geta ye bwe yajja nziguddewo kanaakatini yagikola bw'ati n'agisika. Mu kugisika ayagala emmotoka eyingire, sitegeera kikigenda mu maaso. Kati nga ndi awo sibitegeera nga nze nandingaazo yiso zizise era yagamba bw'ati daba nno kasasiro oba kati akola kiwano eno n'ansamba tteke n'engwa muli. Waliko omusajja ndowooza kuba no be yali aleese okutika ebintu n'amugamba ye naye naawe nono omwana w'abantu. Bannange nenkaaba. Teyamuwaamu awa ekikonde fa kubikuleese fa kubikwatako abasajja bannaye nga batabuse. Basajja nga batabuse batabukira ddala sifani ng'asazeeko. Teyamuwa kikonde wabula maka gatabangukira ddala. Kye yakola n'atandika okusomba ebintu nga biteeka ku mmotoka. Ebiriwa mu nju eno? Mu nju. Kati ne ŋŋamba oba agenda bannange nenkaaba. Yali mukwano gwo. Neŋŋamba maama agenda kundeka mu nnyumba. Bannange nenkaaba neŋŋamba agenda kundekawo neŋŋenda waliwo ekinaabiro kyali kyebweru kyali kinene bulungi nga kirungi. Kati neŋŋendayo n'entandika okukabira eyo neŋŋamba maama agenda kundekawo nze ŋŋenda sigala naani. Bannange nga byonna nga ndaba sibitegeera ŋŋamba abaana bange. I'm so sorry. Nga buli olowooza ku baana bannange. Ŋŋamba abaana bange bagenda kubeerawa. Munnange bwe namaliriza nagenda okulaba nga ajja ampita. Bwe yampita nenvaayo n'aŋŋamba ebyo ebintu obiraba nga bwe biri ku mmotoka. Nenkola bwenti n'aŋŋamba naawe erinnya. Omusajja eyajja okutika ebintu yamuwa emitwalo aga nga ndaba. Yampa emitwalo aga n'aŋŋamba ebyo ebintu mbitikidde ggwe. Byonna gy'obitwala gw'omanyiyo naye mbikuwadde. Naye nga tampadde gyendaga. Nange nasonyiwa okuseka naye abasajja bakizusa. I'm so sorry. Nga simanyi na kyenzizaako. Kati olwamaliriza n'akola ki? N'agamba tambula ogende nkuwadde obulamu. Naye obulamu bwa mitwalo ameka? Bannange nenninnya emmotoka nga siina gye ndaga wabula ng'ono omusajja w'emmotoka ngamba nze jjo ngamba okutwala madamu gye nkutwala kuba bansasudde dda. Anasonyiwa okuseka. Bannange olemwa kankubuulire. Nagamba mbuki madamu bansasudde tubuulire wa gye tukutwala. Byonna gy'ongamba okutwala gye nkutwala. Naye nga nze simanyi gye ndaga simanyi kiddako. Omusajja yanvuga paka waka. Ewa maama wo? Ewa maama wange. Maama wange yambuuza ebyo ebintu babireesewo ebintu byonna bigenda mu nnyumba yaani. Iwe efaanana eti enju mwogenda obbisa? Ekyamazima nga tebijaamu. Ng'ekyamazima tebijaamu. N'aŋŋamba ebyo ebintu byonna ogenda biteeka mu nnyumba yaani. Kazi yalina omutima oyo. Nze mpulira muli alayika yakusangamu. Ate nze okumanya sisita wange maama wange yali mu lukwo olwo. Sisita wange yategeera olunaku omusajja lwagenda okungoba. Ateeka okuba ne maama yakitegeera era naye yakimanya. Sisita wange olwali okutuuka bwenti nga nvudde mu mmotoka ng'ayambadde bulungi ng'ayina bbaaga gy'akutte n'aŋŋamba ngenze. N'agamba maama nnyina gye ndagako maama tujja kulabagana. Maama n'amugamba mwana wange tuuka bulungi. Katemba mu kkooti. Bannange nga simanyi. Naye
oluvannyuma yawo ngudde eddalu nkoze eki mpwenze wenze ntanze okulinya kasasiro ogenda kasasiro byonna mbikoze nkoze ntya mpunze wuunze ebintu nga biri kabalaza babiteeka emanju mu kiyungu nga biri eyo era okukomekereza ebintu nga babitunze jjukira buli olaba omwezi nga gukomekerera awo omwezi nga gutandika nga nyina ogwa eddalu erya ddala nawana omwezi nga gutandika nga gusemba yaawe ng'era nalwo nyina ogwa eddalu naye nga muzina ennaku endala ezisigadde ezo ng'obaamu akalamulamu okitegeera era nakomekereza nga ndeesa abantu ne bagula ebintu byonna ku layisi bukwana ebintu bye twagulanga obukadde akakadde 2 obukadde kamu n'ekitundu obukadde bumeka nze nga mbitunda 20,10 nga niwo mpedde 2 otwala bannange olemwa naye nze bamaama ababi nali mbawuliddeko sikulimba Adija natoba natoba n'abaana bange wavaayo n'abaana kolo lwennyini lwe twatuukamu mbati yatukkiriza na kuyingirako mu nnyumba yagamba oyo kasasiro tolina gy'omuteeka yamuyita na kasasiro ebintu byo naye ng'ebintu byali bya bbeeyi Adija ebintu byange byali bya bbeeyi entebe gasikuuka TV buli kimu omusajja yakipakira naye ng'ate siina nawe mbiteeka washing machine n'entambula okumala ennaku 3 nga tuzunga n'abaana bange nga bwe tulya kasasiro I'm so sorry nga musulawa tewakubira ku balamu bayingire mu nsonga zammwe bonna nabakubiranga naye nga tewali anjagala bannange nga buli gwokubira ne gwali owadde ku mmere ne gwali owadde 10 nga tewali n'omu ayagala kusinkana yadde okuwuliza abamu n'oyo gwe najja naye gwe nagamba nga mperekerako ewasenga n'omuwa sente n'omuwaaki ng'omutwala ku shopping namukubira essimu nga mba oba yananyamba namukubira essimu bwe yawulira nga ddoboozi lyange nanzijako I'm so sorry bannange okugaanibwa ne kuddamu era ne kudda okwedda bannange ne kudda bannange nze gwolaba n'ensula kasasiro n'abaana bange ennakumala ennaku ezo ebintu nga biriwa nga gye biri ewaka biri bweru ng'enkuba ebikuba ng'ebintu biri bweru ng'enkuba ebikuba mwana gwa Adija mpulira bannange ne mpulira ng'ennaku ennuma nze gwolaba wano mu kutunulanga ennyo ne ntulanga ku bintu nga ndaba ebintu byange byonna biri awo biri mu kwonooneka nenkaaba nenzirika nenkola ntya nentabuka nga sibitegeera ekyamazima oyinza obutagwa ddalu bannange nze gwolaba wano nasiraana n'okusinga oba nagamba oba singa wali nafa wali eri ogwasooka ebintu biri eri we byabeererawo maama bwe yangobera kininga singa nafa nesituka ate ku bulumi buno munno ng'omulaba akukyawa ng'omulaba bw'oti bannange nawulira bubi nempulira nga nfa nze gwolaba nentambula waliwo omukyala ku kyalo nanyamba nantwala ewuwe nansuza mukunsuza n'abaana bange kiri oli kirojja nze bannange kiri sigenda kyerabira mwana gwe nkubuulire nze kiri siri kyerabira kubanga okimanyi nti abaana bange batuuka ekiseera nga n'okwogera teboogera batya ng'enjala ebaluma nga tebaluma just nga babakuba ebimbe ng'abaana teboogera ng'abaana bali awo balinga bazoliga ate bonna babiri nga balinga bazoliga bannange nze gwolaba wano kyova olaba ndowooza oba nagwanga n'eddalu ng'abaana omanyi abaana baali abalamu obulungi abaana nga boga nga bakola naye nga bazoliga nga n'okwogera teboogera kati kwalikweko omukyala ku kyalo omukyala omukadde nanyamba nanteeka ewuwe mukunteeka ewuwe naye nga omukadde aŋŋamba bw'ati nagwanga eddalu omwezi nga gutandika neneeyambula mbu ng'ate nyina amaanyi nga nebumba abantu bameka temusobola kunkwatako nawona omwezi nga gusembayo ng'eddalu bw'oligwa ng'omwezi gutandika olivaamu ddi olimalamu ennaku mmeka ndimalamu olaba olunaku lwennyini olwo nga nsobola okugwa eddalu nenkeera mu nnaku ng'ezo nga 2
nga neeyambula ate muŋambeera n'amaanyi muŋambeera nga nnyina amaanyi nga nsobola okukola buli kimu kyonna naye n'omukazi bannange yatuuka ekiseera nga anoonya newokunteeka nga talabawo. Bannange olabe Katonda bw'atakuvaamu wenna yakulekerayo oyo omukazi. Bannange naŋŋamba n'omwezi nga gukola ki nga gugwako era nga mbeera mu mbeera mbi ennyo era ng'eyo embeera gye ntambuliramu kweyambula kukola ki buli kimu ate mbu nga nsobola okwekolera obubi nzenna ne ntandika okubwesiiga nga ngamba neesiiga bizigo era ng'omuntu avuddeko bw'abeera. iye nga bwe ntyo bwe ŋŋamba abaana bange jjukira nga nabo teboogera tebasobola kugamba nti maama nga nabo bali awo tebasobola kuŋŋamba nti oba maama kino oba maama ki owulira amaziga g'omuzadde nga ndi awo sikola ki otegeera. naye omukadde oba mbu yafunanga abavubuka ku kyalo ne bankwata ne banyweza ne bansibira ku muti okitegeera nga naye anoonya ekyokukola takola ki takiraba. Bannange embeera neetabuka nga bw'okiwulira bannange nembeera bubi bannange abaana bange nze nga bulwenzirengula ate nentunula ku baana nga abaana bafuuse biwenga omanyi biwenga mpola mpola nga bafuusika biwenga bannange simanyi naye Katonda tasobola kwerabira era wabaayo omuzirakisa akuyamba. Mwana gwe Ajija nze gwolaba embeera gye nalimu omukadde bwe namala okudda engulubambi nga amaze okukwatibwa ekisolo muwala wazze muwala wamala okujjukira ajjukira omwami asobola okunkolako omwami n'amukola ki n'amuŋŋamba bwe yamala omuŋŋamba n'agamba ogenda kuba bunyine ngamba naye ddala waliyo omuntu asobola okunyamba nembeera bulungi nange mu nsi nenziramu okweyagala naŋŋamba ye ne mugamba tunuulira abaana bange ne mugamba abaana bange abo ddala basobola okuddamu ne batereera naŋŋamba bagenda tereera ne mugamba bannange singa kisoboka omwami munaye jjuke yali tasobola kuvaayo gy'ali kati nga balina kukola ki nga ffe tulina okugenda naye ku mbeera gye nalimu mukwano bannange omwami beesitula n'omukyala ne bajja bannange ne bajja mwana gwe omusajja ne bamuleeta jjuke yali takola ki yali tavaayo n'asituka n'ajja n'ansomera ogwasooka n'addamu neera nadda ndowooza yadda emirundi gyalinga emeka ng'asoma ki duwa gyalinga 3 mpulira kati ogwaddako ogwokuna awo we yaddira ebintu byankuba nze saategeera era nze nali sitegeererako ddala bwe ebintu byankuba eri mbu ebintu ne bitandika okwogera ebintu ne biŋŋamba kati tukutadde tubadde tugenda kutta naye kati tukutadde tugenze tuzzeeyo eri abaatuleeta gy'oli. byagamba baani abaabireeta? Abo bennyini maama ne muwala we wanje iye maama ne muganda wange be baaleeta ebintu ebyambonyaabonya. Omusajja yatusaba ebintu bye yatusaba oyo mwana muwala w'omukadde ye yakwata ebintu n'abiwaayo. naye gwe mukama akwagala genda oli enkokoyo. Bannange yakwata ebintu n'abiwaayo mukama akwagala kuba bannange maama wo naggoba n'ofuna omusajja maama wo naggoba n'ofuna woosula ng'omanyi kye kitegeeza. Era bwe yabiwaayo bambi omusajja n'ankolako mwana gwe kwolwo ebintu bye byankuba eri n'engweri neefuna kye bayita emirembe bwe nadda engulu ne banyumiza byonna buli kimu. Ekyamazima nze simanyi na kumanya kubanga nali sifunangako bulamu mu bukyanga obaawo oba n'okutegeera nali sikyategeeranga n'okuwunga nawunga nagenda okulaba nga ndaba n'okulya kuba nali ndudde okulya kwolwo linatandika n'okulya ku mmere. ebintu nga byogera nga bigamba nti bali be baabisindika. Ye mwana gwe Adija okumanya njagala nkubuulire sitaani ayina effujjo. Okimanyi oyo omusajja bwe yamaliriza okusoma yatuwa ennaku 9 kati nze ne ŋŋamba
ekyamazima sakkiriza nga bw'omanyi abalya mmere saasooka kukiza ne bwe yandibadde ggwe kati ne ŋŋamba alabika naye ampuddiisa naye ate wali owulidde bulungi okusinza biri omukadde bye yaŋŋamba ebyayogera naddamuuko ku maanyi naye ennaku 9 nga ziggwako omanyi ekyali ndowooza n'okuggwako zali tezinnaba kuggwako nga ziggwako nkeera omusajja ngenda okulaba essimu evuga essimu nze ate alabika yafuna essimu endala gye yankubirako ng'amanyi ayinza okuba kubyango oba n'otagikwata nagenda nga wakuba essimu taata w'omwana wo taata w'omwana taata w'abaana yakuba essimu ne mugamba ani ono naŋŋamba nze taata w'abaana bo ne mugamba what nawulira nga nsanyaladde n'okusanyira kuba nali sikisuubira ekikiggwe naŋŋamba njagala kulaba ku baana bange banange nawulira nga ntidde kati nze engeri gye nali mwagala nali mmanyi ŋŋamba kabaakamba mutwalire naye omukadde ono gwe nali mbeera naye yaŋŋamba mwana wange togeza naŋŋamba togeza okutwalayo abaana kigambwe omuwala jjukira yali tannaba kugenda bambi ndowooza ng'alinda mmala okuwona mukazi wattu yagendanga bwadda nga bwe yeewuba akufaako bwe yamaliriza naŋŋamba ngenda genda nawe ku kibuga tubeere ffenna okitegeera bannange mu kugenda okubeera ffenna omuwala nenkola ki yalina wooteeri bambi we yali akolera kati bwe yalina wooteeri we yali akolera ngaawo bwe tubeera okitegeera ne tubeera ngaawo ku wooteeri ye bannange nga bwe tukola ki tunula mu kamera ne tubeeraawo ku wooteeri ye nga mbeeraawo bannange nkubuulire nze nga mpulira neewuunya omusajja ono yakikoze atya okubanga ekyamazima ntereera nga mpulira sibitegeera nga ndaba buli kimu kikyuse omusajja oli okunkubira essimu gwomanyi kyekitegeeza omuntu eyakwetikkira ebintu n'abitwala bannange nga nze sikkiriza nti mu butuufu omusajja akoze eki nti omusajja ebintu bye yaŋŋamba era namukubira essimu nga mwebaza era nze ŋŋamba abakyala abali eyo ng'abasajja baabeefuulira kubanga nze ekyamazima naddawo n'entereera omanyi nti nafuna omwami omulala wangi Adija nafuna omwami omulala. That's amazing. Adija okimanyi naddamu okwevuga. Mama. Amazzi gakulukutira gaali gakulukutidde. Kituufu. Okimanyi omukazi mangi. Ne muwala we. Olwaleero. Bannoonya. Banneetondere. What? Naye saagala kumanya ngenda bagamba ki? Ogenda bagamba ki? Bannanga abakyala abali eyo nga muli mu kubonaabona muyita mu mbeera gye nali mpiseemu. Njagala mbasomere ennamba y'essimu eno nga sinaba kwerabira. Eri 07 8 9 9 6 8 Bannange njagala mukubira omusajja oyo agenda bayamba. Nyanze bwe yanyamba olwaleero saagala wano basawo simusawo bambi abedduwa nabakkiriza naye nze abasawo tombuulira olwaleero naddamu okwevuga olwaleero naddamu nsobola okugiddamu bannanga abadde tannabagitegeera eri 07 8 9 9 6 bannanga ali eyo tokaaba na bizibu ono abisobola byonna ekyamazima ndi bulungi Adija. Amina. Bannange nze njagala nnyo okuwulira ku success stories z'abantu naye mutufu emboze badde mazeemu omutima. Nali naddayo nga bwe nali wali. Naddamu okwevuga. Waddamu okwevuga kati wafuna musajja mupya. Omwami gwe nafuna mupya mukwano. Eno gaali mpya. Omwami gwe nafuna. Bannange ate asinga kwoli. Emirundi gyonna Katonda wange okuva edda walina omukisa gw'abasajja saagala namwogerako kubanga simanyi kuba ayinza andaba abimanyi yes. Naye era abimanyi abasajja mubeera mwabanyumiza ku history wammwe gwe mwayita mukyogga ayinza obutamunyumiza bannange nedda waliwo ebintu byotalina munyumiza nnyo era agenda kubiraba kati bw'abirabira wano n'anyiiga my god tajja nnyiiga kubanga anjagala akwaga anjagala n'okusinga oli
Gwe kyolina omumanya. Oli yakubirako ko ng'akugamba oddeyo? Yes, yankubira nanneetondera emirundi mingi naye nga sisobola. Kati yakunyumiza nti bali ku kine muganda oba tewabitegeera? Bali mu kubonaabona bannoonya naye kati ngenda bagamba ki? Nze njagala empe ku nnamba ye. Nze mpulira njagala mpulire ku story yaabwe. Ennamba y'omwami? Ey'omuwala oyo. Ey'omuwala oyo? Iye. Bannange ngenda gikuwa. Omuwala babonaabona ne nnyina. Naye nze maama owange ne muganda wange babonaabona. Nina emboozi ze mpulira nendanga bannange oba emboozi oba nga bannange nga bituufu nga gyebiri nga bituufu. What? Abazadde gye bali nga bo tebaagala baana baabwe nga babasosola. Nga bayitamu ezo embeera. Nze nabonaabona naye olwaleero. Lw'omwami oli eyo ennamba gye nsomedde abantu. Ebajjawo ejjusa. Adijja gwe togyagala? Nze siri bubi. Mukwano gyajjagala. Layira. Yes. Nze nkubuulira. Omanyi kye ndiko? Mukozeseeko abantu mbabuulire. Omanyi kye ndiko? Nnyabo. Naye nze Edduwa njagala. Mukwano ndi bulungi. Nso ogendayo omusajja oyo nange nankwatamu Edduwa. Kati gwe ddaawo. Gwe beerawo oze mbu saagala. Mukwano ojja mwagala. Njagala vuga jipu. Omwami anjagala obanga ki? Otegedde otya emmotoka gye nnina? Njagala ovuga. Naye mwe kambabuulire nze stories zinyumira nnyo naddala nga ntuse ku success stories z'abantu naye wano mu maziga ebiseera ebisinga mba nange mpulira bubi. Omukyala mu butuufu emboozi ye ebadde mpanvu nayigaga naye era abasoga abasinga mulina emikisa mingi. Mulina emikisa. Lwakuba abantu baatulemu okututegeera. Abantu abamu tebatutegeera. Kituufu. Naye ate abatutegeera batufunyeemu. Babafunyeemu. Ku kyolina omumanya. Wangi maama. Ngenda kusiibula nze awo wontuusizza wamala. Mami wange neenyumirizaamu nnyo. Seka yakuwaka Edduwa eri. Etuuka eri. Taata. Terina weetayingira. Wabula ndekatoosesa. Ekyo kyolina omumanya. Yakuwa yakambula lyetuukira ddala eri munda. Kyovudde olankugambye ennamba ojja gyetaaga. Ekikigwe. Naba otandise okunkola. Ojja gyetaaga. Ojja gimpaako. Era kye mmanyi bwe tunaatuukayo ojja kuŋŋamba lisooka oginteerewo. Naye ng'amazima matuufu ye gwe omuntu gwe nsoose okusinkana nyumiriza ku mboozi y'Edduwa entuufu. Nga ndabira ddala mu butuufu. Ekintu mu butuufu nga mpozi waliwo n'omuwala oli gwe twakolako ng'awunya. Banaye mwebale kutya mwebale kusubscribinga amazima wensukkawo wano ngenda kwonoona nyinza okugamba omukazi antwala ewa Seeka ng'ate tuli mu kamera oshigera mwebale kutula mwebale kusubscribinga yenze Hadija Kigozi. Assalamu alaikum. Nabagamba by the way nga sinaba kumaliriza cameraman tosooka kujjako Elias Kigozi tosooka kujjako kamera. Nabagamba nti omuntu yekka asiimye. Kino tetukikako abantu nti tukukake nti genda naye nze mbalitako ku mboozi bw'oba osiimye alhamdulillah ogenda ne weetereza. Kale munsikize mbasibule olunaku olwaleero. Assalamu alaikum.